wadde mukasa. Abajaasi ba UPDF bakedde kulongoosa kibuga Mukono nga beetegekera okukuza olunaku lwa ttale 6 olubeerawo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'olubereberye. Bano batandikidde mu katale aka Kamevale Market Wantone saako ne ku ddwaliro ekkulu ery'e Mukono era nga bano bayodde ebisaaniiko okusaawa saako n'okwera nga bano beetabiddwako abantu ba bulijjo wabula ku mulundi guno abantu ba bulijjo tebajjumbidde nnyo nga bulijjo okwegattira awamu n'abajaasi okulongoosa ekibuga. Ye akulira eddwaliro Dr. Kasirye Robert Godfrey ono ategeezezza nti ekikolwa ky'eggye ku maddembe kirikoze kirungi nnyo nti era kiranga emirembe nti era eggye lino ly'abantu. Ebiseera by'edda omusirikale yatiibwanga nga n'abantu tebaagala kumuliraana. Ekikolwa UPDF kyekola nejja nebeeramu naffe ne tukola emmundu abamu bayina abamu tebayina naye olaba nga buli muntu waali mukakkamu. Kaba kabonero kalungi eri eggwanga lyaffe nti gano amagye gaffe si magye ga muntu oba ga kitongole naye magye gaffe era ne bakola bigasaffe. Ate eggye ekkuuma byalo nga likulembeddwamu Lieutenant Colonel Matthew Kalema annyonnyodde ebitundu ebirongooseddwa wamu n'ekigendererwa lwaki babikoze. Olunsi n'amasomero olwaleero tubaddeko mu katale aka Mukono ke bayita Kiko Market ne tukolawo ne tuvaawo ne tugende Wantoni ne tuvaawo ne tujja ku ddwaliro tusuubira n'okweyongerayo mu nnaku ezijja nabo bangi batujoyininze naye olwokuba nti buli muntu alina emirimu gye baba n'emirimu gyabwe ne bakola kati bana bwe tuba tusanze mu kitundu bwe batwegattako naye nga tubadde nabo bangi nnyo mu buli kitundu.